Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe etibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyalikinga video kati olunaku lwaleero njagala tutunuulire kye bayita ekyangwe. Tutunuulire kye bayita ekyangwe. Ekyangwe kyennyini ekyangwe Katonda kye yatonda nga kyangwe. Kye mulina nno okumanya ekyangwe ekyo kye mulaba kye ngenda obbalaga ngenda kutandika nga mbalaga kisimbibwa paka kutuuka kutandika kukinaabisa. Ezo nsigo zaakyo z'olaba osimba ensigo emu eba emala bulungi nnyo singa obeera ogifunye singa obeera ozifunye. Osimba emu buli w'ogenda okusimba kuba kisaako nnyo kikwegamba kibala. Osimba ensigo emu nga bw'olaba osimba ensigo emu kati yo kimeze bulungi nnyo ndowooza okiraba. Ekyo kye bayita ekyangwe. Ekyangwe kyennyini ekiganda oba Katonda kye yatonda. Okitegedde nga kyo kiteekeddwa kubeera kyangwe. Ekyangwe ekyo kya mikisa bulungi nnyo, buli w'okinaabisa kiba kirungi kikuwa emikisa. Kati okiraba ndowooza obanga mubadde mulina ekikomera osobola okkiya ne kirandira ku kikomera nga bw'ojja okulaba kuba kati awo nkitadde kigende kitandire ku kikomera. Okiraba ndowooza kikula kikyo kikula. Njagala kirandire ku kikomera okwo ku buntu obwo waggulu ndowooza okiraba kati awo nga kikuze. Kati awo nga kikuze. Ekyangwe ekyo kikusookera ddala nga bwe nkugambye nti kyangwe kya mikisa bulungi nnyo. Abasinga munaabisa buno obubayita obutimba. Waliwo ebyangwe ebyo bye bakola ebyo babikola mu butimba buno obutega ebyennyanja. Ebyo ebyangwe ebyo si birungi bya kisiraani. Era bw'oba obadde okinaabisa nkusaba okikomye toddamu kubinaabisa. Ebyo bye baali bateeka ku mitwe ennaku ezo bye baateekanga ku mitwe nga balaga nti balamuze abantu. Bakolanga nnyo bu video oba ebifaananyi ng'ebyangwe ebyo babitadde ku mitwe. Kati ebyangwe ebyo si birungi n'omulundi n'ogumu, bya kisiraani. Ndowooza okiraba ekyo kyo kirandira bulungi nnyo waggulu ku kikomera bulungi nnyo ne kisaako bulungi nnyo. Ekyo kyekyangwe ekituufu okunaabisa. Okitegedde bulungi nnyo. Ekyo ky'olaba kyekyangwe ekituufu okunaabisa. Ekyangwe ky'ogenda okunaabisa ofune emikisa kuba nakyo kye kimu ku ddagala eryo erikuyamba okufuna emikisa ng'obadde okikozesezza ng'obadde just okinaabisizza bunaabisa. Kirungi nnyo kikuwa emikisa. Ate kiri yo kye mbadde nkugamba kyo ate kyo kibi nnyo kya bisiraani. Buli w'okinaabisa kiba kikussaako bisiraani. N'olwekyo njagadde mbalaga ebyangwe. Ekyangwe ky'olina okunaabisa ekituufu kyekyo. Kati bwe kiba kikuze bulungi sooka okikoonekone nga bw'olabadde olaba nga bwe mbadde nkikoonakoona kikube wansi oba wantu wonna omale okisuse bulungi. Tulabye tukisimbye ne kikula bulungi nnyo kitaddeko kati tunogako kitugenda okunaabisa. Oba kyenjagala mbalage enkola gy'olina okikolamu okufuuka ekyangwe ekituufu. Kati okikubakubako wansiko omala okikuba ne kigonda ebyo by'osusa naye banga bigonze bulungi nnyo n'obisusaako n'obijjako nga bw'olaba. Obijjako bulungi nnyo. Olaba nga bikaluba gw'olina kikubakuba wansi olina kikubakuba ne kigonda ebyo ebikuta ne bigonda bulungi nnyo. Bigonda bivaako ndowooza okirabye buli w'okikuba wansi byo nga bigonda. Bwekityo bwe kiri. Tutunuulira ekyangwe Katonda kye yatonda nga kyangwe ate nga kirungi kirina emikisa. Bagambye mulimu ebyangwe eby'ebisiraani ate nga mubinaabisa nnyo. Ennaku zino bayiiya bano abatunda ebyangwe ebyo ebyolaba ebyo ebyangwe ebyo ebiganda. Ennaku zino bakikola ne bassaako akagoye kalinaawo omukyala obeera osobola okyekuutisa bulungi nnyo. Manyi abakyala mukekkera nnyo. Kati ekyangwe ng'ekyo mubeera mu kitya mugamba kikalabula kikola kitya so nga ate osobola okitereeza bulungi nnyo n'okinnyika n'okinaabisa bulungi nga tekikalabula lususu. Okitegedde? Kuba kyangwe kyekyangwe ekituufu kye mulina okunaabisa nga bwe nabagamba nti nja balaga buli kimu ekyo ekirungi ky'olina okukozesa nti nabagamba nja bibateerayo wano ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kati n'olwaleero njagadde mbalage ekyangwe ky'oteekeddwa okunaabisa. Ekyangwe ekirungi ekyangwe ekyemikisa Katonda kye yatonda nga kyangwe kyekyo nga bw'okiraba. Kikyo omala kikunye okyoze bulungi nnyo nga bw'olaba kyenkola nawe kyokola. Oba omaze okijjako ebintu ebikuta by'okungulu bulungi kyoze okikunyize ddala nga bwe mbadde nkola.
oggyemu n'obusigo obwo obubaddemu munda obeere ng'obukubakuba. Kati w'omala okukyoza okyanikeko ku musana kikale kiva eri ggwe. W'omala okukyoza osobola okukisala nga kikyali kibisi n'okisalamu makkati nga bw'ojja okulaba mu maaso eyo, oba n'ogamba nti kansooke nkyanike kikale bulungi nnyo male nkisalemu makkati. Kati w'omala okukyanika ennaku zo nga 2 ng'omusana gwaka bulungi nnyo, kikwate ofune akambe oba ofune ejjirita oba ofune makansi okisalemu makkati nga kikaze. Nkugambye kiva eri ggwe, osobola okukikola n'okisala nga kyali kibisi wakamala okukyoza n'okyanika ng'omaze okukisala mu makkati, oba osobola okukyanika n'okisala nga kikaze. Kati nze kiikyo nkisala kimaze kukala, okitegedde? Kati okukisala ekyangwe ekyo bw'okitunula bw'oti kibamu ebituli biba bina, kibamu n'ebituli munda. Kati mw'oyisa akambe n'osala olina okukyabuluza mu makkati, naye okisala mpola mpola, ate tokisala n'okiyuzaamu ate n'okikutulamu. Kugamba twagala okiyabuluzeemu mu makkati naye ng'okisala mpola mpola bw'otyo. Olaba bw'otyo gwetunula nga bukyenkola nawe ky'olina okukola. Omanye enkuba eri mu kutonnya eno, bujja kuwulira ebiyitamu ebyo omanya nkuba yeri mu kutonnya. Tugenda mu maaso n'ekyangwe kyaffe kino kye bayita ekyangwe ekiganda oba ekyangwe Katonda kye yatonda ekituufu ky'olina okukozesa. Okitegedde bulungi nnyo. Kati ezo ziba nsigo zaakyo, ezo nsigo. Kakati okiraba bulungi nnyo, olina okukyabuluzaamu nawe okisala mpola mpola. Kati awo wawedde kalina odda ewalala nga bw'olaba ekibaamu. Nkugambye kiba n'ebituli munda, ebituli ebyo byolina okwabuluza mu makkati ne kyeta ne kyegaziya bulungi. Kati wali wawedde kati tusala walala nga bw'olaba. Tuli mu kusala walala. Nkugambye nti ekyangwe ekyo osobola okukikozesa bulungi nnyo 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 n'okinaaba n'obanga ofunye emikisa myereere kuba tekirina buzibu. Ebyangwe ebisinga bya bisiraani, simanyi oba ekyo mukimanyi. Ebyangwe ebisinga bya bisiraani, kye mulina okumanya ekyo. Bwekityo bwe kiri nga bw'okiraba bw'otyo bw'olina okugoberera. Tukisaze mu makkati, tukyabuluza bulungi nnyo makkati. Nozo kiraba kiwedde bulungi nnyo, okyabuluza mu makkati nga bwe nkugambye nti olina okisala n'okyabuluza mu makkati bulungi nnyo. Nozo kiraba kigaziye bulungi nnyo, kati kifuuse ekyangwe. Okiraba ndowooza kati kiva eri ggwe. Obuntu obwo bulaba bwenkutteko obwo osobola obbusalamu, ofuna ejjiyita n'obusalamu mpola mpola, naye osobola obbulekamu tebuba na buzibu. Kikugamba kiwangaala nnyo nga kiri bwe kityo, kiwangaala nnyo nga kiri bwe kityo. Kati awo kiwedde. Kati awo w'omala okisalamu bulungi nga okisaze kimaze kukala, osobola okuddamu n'okinnyika mu mazzi, nekisiiba mu mazzi ng'okinnyise, kiba kigenda kugonda bulungi nnyo. Ojja kiyisa ku lususu nga tekikkalabula bulungi nnyo. Kikyo kiwedde bulungi nnyo. Ennaku zino babiyiiya, bakisala nga olaba ne basalamu makkati ne bassaako akagoye. Eri ewakalabula bassayo akagoye, ndowooza mubiraba mu maduuka nga babitunda, babissaako akagoye. Ekyo ekyangwe ky'olina okugula. Kyekikyangwe ekirungi gwe wenna, kubanja gadde mbalaga ekyangwe ekituufu ky'olina okunaabisa, ekyangwe ekyemikisa Katonda kye yatonda nassaamu nakisaako emikisa nga ky'oteekeddwa okunaabisa. Kyekyo kyekyangwe ekituufu. Bwe kityo bwe kiri. Byebyangwe mubiveeko ebyo ebibanga ebyo bye bakola mu butimba bw'engege mu byebyennyanja, bibi nnyo bya bisiraani, temuddamu binaabisa. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasiba mugende mu maaso n'ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.